Kasita ofuna notification otegera butegeezi nti nate tuyina amawulire ku ssano olugambo lwetukuletedde wano ku News Spark Channel. Naye okusooka twagala okubeera nga ate tubuuzaako ku bamaama mwenna we muli. Happy Mother's Day. Kale nno katubeere nga tutandikira wa Barbie Kyagulanyi akosa ne Robert Kyagulanyi. Ate tuyina n'amawulire awo maaso aga pastorkayanja yeevuddemu n'abeera nga ate ayanukula pastor Ssenyonga. Naye katusooke wa Barbie Kyagulanyi. Barbie Kyagulanyi munnange kosa ne Robert Kyagulanyi twogera ku Bobi Wine bazzeemu buto okukuba ebirayiro. Akatambi nno okaakano nga munnange Barbie Kyagulanyi akuba ebirayiro era nga addamu buto banga bejjukanya akaseera kali eri we babalayiza nti mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga. Okitegedde n'omukwano kkiriza tubeere nga ate tukuwa akatambi kano. Era Barbie Kyagulanyi musanyufu nnyo olwa paapa okuba nti no munnange paapa ye Robert. Katubeere nga tubikuwa. Mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nnyongera okukulagaanya okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Ekiragaano kyammwe kino kye muzzeemu okukuba mu maaso g'Ekereziya, Omukama ow'ekisa akikakase abayiweko emikisa gye mingi. Awo nno Katonda yagatta emyaka egiyise emabega wabangawo akigattula mu linnya lya Baabiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutukuvu. Mbayozaayoza mwenna okusobola okufuna paapa omujja nga ye Leero ow'e14 naye ng'erinnya lye erya ddala ye Robert. Era wano wennyimiridde sikkirizibwa kweyongerayo mu sipiiki yange pozi nga njagala munkanyugira obucupa nga sibanjulidde omwagalwa wange era omwami wange, taata w'abaana bange be tulina n'abajja. Ono omwami wange Kyagulanyi Ssentamu Robert. Erya Robert aligumizza era nga ye president w'abantu. Yes, webale kwekumira ku News Spark Channel mukwano. Soko liking, subscribinga, atereka obaka bwawo mu comment section. Katubuuzeko ku nsamba Kevin Charis, Muhaire Dorin Yogambo Tena Mtebi Darat, Rema Witi, Nabide Justin, Kawesi Norin. Twagala okubuuzako ku Nisima Lois, atera katubuuzeko ku Idi Mubaraka. Katugende munange ewa pastorkayanja buchanga sirika munange kuluno Yekyaye n'abeera nga ate ayanukula pastorssenyonga. Jukira nino pastorssenyonga ye yasinga okuteekamu ye yasinga okuba nti n'alemera ku nsonga zino ez'okuba nti no munnange alumiriza mbu pastorkayanja muli wa Bisiyaga. Okitegeera nno mukwano. Kaakati no pastorkayanja avuddeyo n'abaako by'atangaaza akosa n'okwogera. Ever since this matter, okuva ensonga eno, usually I don't want to mention the name, sitera kwagala kwogera mannya g'abantu, but it's on record. Nekiri ku likodi. Pastor Ssenyonga has made over 8 press conferences. Omusumba Ssenyonga akoze conferences z'abannamawulire ezisukka 8. What he's trying to explain, I don't know. Byagezaako okunnyonnyola sibimanyi. I mean, why will I spend all those press conferences explaining what? Lwaki mpita bannamawulire abo bonna mbannyonnyola ki? So the lies, I wrote to him a letter, I called him. He didn't answer me. I answer you. Are you Secretary General of United Nations? Secretary General, Antonio Guterres. I answer you for what? Lwaki? I know you are smart people. Manyi bantu mwe muli bagezi.
And I feel guilty. I've spent much of your time. Because this is not what brought you back. Because it's been going on. It's very, very important for us to understand and respect our judicial, our criminal justice system, and even other cases. So no one individual has the power to go and arrest, jail, prosecute, sentence to prison. These are the officers that are responsible for that. It's the Constitution of Uganda, number one. Number two is the Penal Code. Number three is the police. Number four is the anti-corruption. Number five is the judicature. Number six is the Magistrates Court. Number seven is the Criminal Procedure Court. Then you have got the prisons. And then you have all these acts in acts of Constitution. It's Act of Parliament. They are instituted by Act of Parliament. Then the Evidence Act. And then the case law. So when you see someone put in court, don't call it political. Don't call it what. There's been a process. There's been a process. Statements have been made. Now in that case of sodomy, there has to be pathologists which check the people. There has to be psychologists. So you can't simply get there and say, well, this happened to me. No. They find you. Because many of you have been asking questions. And you hear somebody said, No, I don't have keys of Uganda prison. It's like his bodyguard Waswa. Because they beat someone nearly to death before this case. He was taken to High Court. Israel Waswa. And he was out before a judge. The same prosecution. DPP's office prosecuted him. And he has been for 2.5 years in jail in Lira. That was not Kayanja. So what I want you to know is that there are systems in this country. There are laws in this country. And if you are patient, you'll see, yeah, why the fight? Why the words? The case is before court. You go on social media and you're speaking. Don't. Because people will drag you to court. And they may not be merciful. Some of us are very busy. We have no time to. Maybe not so busy, but we are busy. We have work to do. We have people to feed. We have a continent to reach. We have problems to solve. That's why you don't hear me talk about these things. We are very, very careful. The rest is coming. You will hear about it. Mobilizing people against somebody. It's against the law. And I understand they are still mobilizing, but me, you don't be part of. Never be part of that. Even the Bible tells you that
Don't be wasted. Don't let people waste your time. But also, don't keep quiet. You respond to them. You just respond with truth. Because the truth, probably what you give them will set them free. May people learn how to use their tongues. If you're not a judge, if you're not a judicial officer, don't claim to be what you're not. Bwe tweyongerayo munnange ewanna mukasa si birungi. Munnange ate waliwo live emu munna bwe tweyongerayo munnange ewanna mukasa si birungi. Ebintu no byandiyonooneka katusabe bireme kuba nti nate bambi byonooneka kubanga namukasa azenga akyogera nti munnange ye ate basobola mugattika okitegeera nno mukwano kakati ku live emu eya Louis Light munnanga ate omwami agambibwa okuba nti no yowanna mukasa teyalabiddwako ng'alina omwana ow'obuwala bannanga alabikira ddala obulungi nga woli mu kulabaawo mu katambi. Tetugenda kuliisaawo katukuwa emboozi eno. Akujjeewo oyo. Due kukola live tusale omugambo. Muli mute. You guys are mute. Mukama kiri wano. Mute. No, mbono soba wana mukasa musharinge live etuke kunna mukasa mukuba screenshot aba recording am recording kasate batuwulira mu recording mulala yakoledde wale kaji screenshot ngojja mulaba poli tuli mu noise lw'ensonga lwaki ndi mu mute. Tuli mu noise. Zemba gambia muwereze na mukasa live. Enjoy. Zemba dengenda going off. Naye bannaye. Bawa wedde. That's Lubega. Nedda oyo musajja mulala. Si Lubega. Mbuyo bawa na mukasa yennyini. Bwe tweyongerayo Calvin Kayanja wuuna atabuse atabukidde ki avuddeyo n'alyoka atabukira bamaama bonna. Bamaama bonna munnange mbu abaasuula abaana baabwe obuvunaanyizibwa mbu ne babulekera abasajja. Kati obuvunaanyizibwa mwagala kuba mbu abasajja mmwe ababutulekera mmwe tetulina babulekera. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Wasuulira omusajja abaana naye oli kuno weepositinze ku lunaku lw'abamaama. Nze ngamba luyinda lunaku lwa mbaata. Ebitiibwa bigwana okukolererwa. Mujjawo yakukuliza abaana yamanyi kye baalidde we baasuze ne gye basomera. Naye mbu oli maama mu nsi eno. Wakwata obwana n'obusuulira nazaalawo buli wajjajja waabwe. Oli kuno otagala. Ozunga mwagala likes n'ebimuli eby'obwereere mulinda olunaku lw'embaata mu nsi yonna tugenda kulutegeka bamaama. Leka ebitiibwa bigende eri ababikoleredde. Kyofala bamulimu n'abasajja abeetaaga okuyitibwa bamaama. Nga loolo zonna ez'abakyala bazizannye mu bulamu bw'abaana baabwe. Wakwata akaana n'okamusuulira nga tekanava ku nnywanto. N'ayiiya bw'alaba ne bwe kabeerawo. Aba abasajja beetaaga okuyitibwa bamaama. Era olunaku luno lw'abamaama tuba bagattako nga tuba congratulating anti congratulations men's woman.
abo nabo tubawadde ebimuli byabwe naye abakyala abasuula obwana bwammwe temumanyi gye buli wasuulira omusajja abaana n'omwana wo ne bwe bamuteekaawo toyinza kumwawula mu balala naye mutimbye emifaananyi kuno ekikolwa ekyo kirina okukoma mulinde olunaku lw'embaata bamaama era tulubaagaliza nnyo mbaata mmwe pengepenge taggwayo pengepenge avuddeyo n'alyoka agamba nti Rajivu mbu yali yafa weeks 2 emabega. Nange ebiboozibozi biri mu Uganda. Mbu Rajivu yali yafa weeks 2 emabega, oyinza okulowooza nti tulimba katubikuwe. Wabuuza nti Rajivu yafa accident oba? Rajivu yafa weeks 2 mabega ne balina okumenga kyo bateekawo akabenja. Mwanjisebo Rajivu yafa weeks yasoberera Natasha weeks yagenda kubeera mwagira mu first family yajenga bo abasajja okujja mu Uganda bagira ku squash for cash kana kali baleta mu Uganda babayindia obyo squash for cash dukira gundi jada neri yafa weeks 2 kozi Rajivu tato yakubira ku simu nangamba modego posta ni mtabani wafundi ne kusanga li busy ngani mbyanga ngene okudamu okulaba mu weeks 2 nga bazemba mobisi actually Rajivu okumika kwa Rajivu wali kwa remix. That was a remix of someone's death, but he had died like 2 weeks earlier. But the only difference is, wali bangamba yakira mkezi kumachapo ndonga bamuzu kusanga tata mbomba gatazo okuka na yafa. Ate siri endala ne tato yadama ngamba nena biro kugamba. Ate yadama mwe nafa mu accident sangule namba ya Sudiri mu namba simu yange konsiri wazi. Na sangule namba ya Sudiri mu simu yange konsiri wazi. Kwa soka nangamba mwana wange muzo kusiza na atazokuka. Weeks is busy zaita mbona nena bila nagara mwana afiri de mwakse Sudiri musangula mu simu zange. Kubanga akabenja ako ne batala na kugulu isawa engundi ezo muntu namba plate zezitajja namba plate teyajja mu byonna ebyajja namba plate nesigalawo nga mumpya eva mu bondi najirabye wa boda boda agikutte ngeva mu bondi mpima sama seriko naka esibire tayi gafumenje nekola ebintu gwe girabe edduka. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel. Kyolina okukola kimu kwe kuba nti noweekumira ku mukutu guno tujja kubeera nga tetukwa amawulire amalala ge tunaaba atufunye. Obeera bulungi, weeraba.